Omukyalo ono gwe tutagenda kwatuukiriza mannya agamba nti yayita ku lugwanyu okugajambulwa abakambwe abakatta abakyala 9 mu bitundu by'Entebbe. Abasajja baali basatu, ababiri baali bambadde amagomasi, omu yali mu ssaati ya white. Kati ababiri baali eri ku mabbali, ye n'ajja n'ankwata mu lukono mu luguudo wakati. Ono nga mutuuze w'ekitala atubulidde nti nga 16 omwezi guno abasajja basatu bamutaayiza ng'ava okukola mu bbaala ku ssaawa nga 4 ez'ekiro ne bamusikaasikanya okumutwala mu kizikiza era abayise be bamutaasa. Ne nsitantuka kati ne batandika okungoba. Bwe bangoba ne ntuuka wali waggulu waliwo abasajja babiri ne bambuuza odduka ki. Ati ne mbagamba nti waliwo abasajja abali kungoba. Waawulira bwe nti mbabuulira. Bo ne batuuka awo, ne batuuka tebaatuuka eno waggulu. Ne batuuka awo ne bamala ne badduka nga baddayo ekyemmanga. Ono kati eby'okutambula ekiro yabyesonyiwa okusobola okutaasa obulamu. Kola naye ennaku zino neebakayo. Sikomawo waka wezituuka ssaawa 4 nga nzigalawo nga neebaka. Nga nzija newaaba gye munsanze ku makya. Embeera ekyali ya bunkenke oluvannyuma lw'omulambo gw'omuwala ow'omwenda Jalia Nalule okuzuulibwa mu kibira ekyekayirira kyewanga olunaku lw'eggulo. Ekiro ky'olunaku lw'eggulo aduumira poliisi mu ggwanga General Kale Kayihura n'abasirikale be basuze balawuna ebifo eby'enjawulo. Kati emirundi gisoba 9 nga Kayihura agenda Entebbe okulwanyisa ettemu. Olwaleero minisita w'ebyokwerinda General Henry Tumukunde naye akulungudde olunaku olwokubiri ng'ali Entebbe. Olunaku lw'eggulo Tumukunde aliko bye yategeezezza ku bigenda mu maaso Entebbe. Bakwata omuntu n'abulako then ne tumulaba. Kyandiba abantu ne batuyamba okumulaba. Kyandiba tubasooka kugira bye babakola nga tebanabata oba babatirawo. Naye kati lwakuba tulwawo okumanya we nga we bafudde oluusi kituwa mu gaapu eyo. Mu nsisinkano y'olwaleero Tumukunde ayogeddeko n'abavubi bamalaayo oba bannekolera jange nga bwe baagala okuyitibwa ababooda n'abataka b'omu kitundu era ng'ensinkano eno bannamawulire tebakkiriziddwamu. Bannekolera jange abasisinkanye Tumukunde batubulidde nti nga tebannajja wano olunaku lw'eggulo basuze kusisinkana Kayihura n'abaako bye basuubizza. Yesterday yabaddewo ekiro ssaawa nga 2:00 yazze n'atulaba n'agamba ayagala kutusisinkana ffe nga baneeko bakubayita ababiri. Naye leero Diso n'atukubira essimu tukole eki tujje tulabe ku minisita Tumukunde. Era Kayihura Joe yazzeeko n'atusisinkana era yatusuubizza okukolaganira wamu naffe era ndoza tugenda musisinkana enkya. Nyati tukyakora abaana twagala kulisa abaana baffe amayumba batubanja okubarandura dike banatusuura wabweru n'abaana baffe twe tunabeerawa. Abalala Tumukunde basisinkanye be basawo b'ekinnansi abamutegeeza nga poliisi be yakakwata bannaabwe basatu okuva e Kasenyi mu ngeri etamatiza. Ate omuntu n'asuulako ensimbi eŋŋanda sinakindi okumusalako ebitundu bye ebyekyama olwo balowoozese nti basawo ba kinnansi be babisaze. Kyokka abamu ku bakulembeze Entebbe bagamba nti ebikolwa bya Kayihura ne Tumukunde biraga nti waliwo obutakwatagana mu bitongole bye bakulembera naddala mu ngeri gye bikolamu okunoonyereza. Naye enkola ya mwami Tumukunde nga bwe yakajja tetunnaba kutegeera. Era n'ekiro mwabaddemu abasirikale ng'ate bo si ba poliisi ate nga bo bagoba bugobi bantu kugenda mu mayumba. Ate nga Kayihura agamba tewannaba kubeerawo kafiyu. Kafiyu yateekebwawo ennaku ntono n'aggyibwawo. So kaakati bali bayinza okuba badde basindikiddwa oli omukulu avunaanyizibwa ku byokwerinda mu ggwanga ng'ate ne IGP atugamba kirala. Embeera mu kitundu kino ekyali ya bunkenke ddala olw'okutya okungi okuli mu batuuze. Ng'ogyeko ab'ebitongole ebikuumaddembe okwetawula n'okkuba enkuŋŋaana ez'enjawulo n'abatuuze mu bitundu bino eby'Entebbe n'okutuusa essaawa za kakati tewali amanyi era nga n'alipoota entongole tennavaayo okuva mu bitongole bino ebikuumaddembe. Ani ali emabega w'obutemu buno? Habad Ziwa, NTV Akawungezi.